aleeta kino ebintu byaffe birimu okusaba oyo namugereke yatonde eggulu n'ensi ffenna gwe tutamanyi azibye obudde n'atonyesa enkuba ajjawo obulamu bwaffe n'atutta kati gwe salawo oyagala kufa otya yaba yakutegekera enfaayo naye akati nawe gezaako kirungi ki kyokoledde ensi yo wano muganda wange Buganda tebwasaba alina oluyimba lw'abaana ndowooza Mitala Maria be baluyimba tinekkovu weriyita nalyo lirekawo naye gwe mu nsi muno okozeemu ki ng'omubbi tumulabira ddala nti mubbi agenda kutwalako ensi yaffe mu nsi muno okozeemu ki ensi ogiwaddeyo abaana n'abazzukulu bo bagoberere kubanga bino bye tukola abaana be bagenda okugoberera taata yawaŋŋanguka nange kendigenda eyo sigenda kudda kyeba bibanyumya ne bw'omugamba yagamba nti ataata nze nange njagala kujja Bulaaya taata akati olw'ensonga olina obuvunaanyizibwa ku nsi yo olina ekikubanja olina ebintu bye wakola ne babikulesa oli mulabe wansi yo abantu bazimbye amasomero abagagga babasse abalina endowooza ezirumirirwa Obuganda bonna babasse abasinga bonna bali mu biguumaaza tofuba nnyo okulaba nti buli omu ajje yentegeera ategeeze nti lwaki Kiggundu baamutta lwaki Lutamagezi baamutta lwaki Ahmed Sseguya baamutta lwaki Kayiira baamutta je abantu bonna ba Yusufu Kironde lule lwaki baafa abo bonna betwogerako baafa lwansi naye olina atavaayo kujja kumanya nsonga lwaki abantu abo baafa abantu abo bonna baafa lwansi lw'ameefugagano ge mulaba yensonga lwaki abantu abo bonna baafa kubanga baali bajja kutuusa ekintu ku kintu ekirungi naye lwakuba balina ensobi ate ze baali batambuliddemu nga bagamba oyo mulungi okuttirawo kubanga amazima agayimiriddeko mu ngeri ey'ekkoona mu ngeri ey'ensobi tuyimirire ku mazima ku magulu gaffe mu butuufu bwago nga tulwanirira ensi yaffe nga tugyogerera nga tuwuliriza ebigambo eby'amagezi abantu abalina amagezi ag'okwogera agatusimba tukkiriziganye tusooke tumanye ensobi bwe tunaaba tetunategeera tusooke tumanye ensobi nti Buganda eri mu buwambe bino ebyobwetwaze bye twagala okugjamu abantu babitunulira eri omanye lwaki obwetwaze bwajja ani yaleeta obwetwaze gwe bawa ye mulongo ky'ekibuuzo kyeyabuuzizza tiwe bakuwa gwe lwaki bakuwa obwetwaze babukugirako wa wo waali ewo kikiringa omubbi gw'oli n'akuleetera n'ajja wano ze ne ŋŋenda mu maka ga muganda wange wadde muganda wange oba Buganda tebwasabwa tanzikiriza wabula ŋŋenzeeyo kifuba nja kusula wano nja kubeerawo oba poliisi ejjajje naye ne bw'ogiyita wano poliisi eba ejjejje wano wa muganda wange sijja kuvaawo era bagamba nti muganda wo tayagala tayagala obeere naye kati noonyiwa wano weekiri bakigamba naye bo baleeta abantu n'ekifuba ne babateeka mu nsi yaffe ate ne babateekamu ne babateekamu obulabe obubeera nti bugenda kutulwanyisa senga babaleeta ne bagamba mubeere ba mirembe mubeere ba mpisa kubanga twagala muyige mubeere nga nammwe muddeyo mukulaakulanye mubeere ba mpisa kubanga bannammwe bakkiriza mubeere nammwe mulaba nti atukolagana Budwe yafuga bulungi twalina gundi n'afuga abantu balamu kyekitukaana naye kyekituleeza emisu wakati baganda baffe bonna babasse abantu babasse mu Luweero abantu babasse buli kkoona lyonna erya Buganda tulete ebyokulabirako ebitono naye nga byaddala obitegeera siyinza kuva wano neŋŋenda wa muganda wange Buganda tebwasaba neŋŋamba nti nze nja kubeera wano oba poliisi ejja ne poliisi ne bwegiyita babuuza waani
gozinze nsitudde n'amaka gange gonna nga tutteere kati we ntandika okubeerawo ate ne ntandika omuweera w'amateeka emmere mulya nnyingi ekyemisana kikendeezeeko tujja kulyanga kimu amataala temugaasa tiviti abaana baleekaana nnyo makage oli wagayingiramu katukwate akasimu ako munaffe atukubidde Ssaabasajja Kabaka awangaale tubulya amannya go ne wali osinzidde otukubire mulongo nze nkomyewo ssebo twesimye okuwuliza nate mulongo wadde nga akaseera ndaba nga kabaweddeko naye mbadde nayo obusonga bwenjagala okugatta ku lunaku luno tubwaniriza nze ndowooza nti waliwo kino abazungu ekigambo kye bakozesa ku baddugavu ne bagaa nti tulina nnyo ekintu kya waiting for delivery tulinda nnyo okutuwa tulowooza nti waliwo agenda okujja atuyambe atukolere buli kimu kati ndowooza nti nze ndowooza okwagala nnyo ebyobwereere okwo kubanga bwe mpulidde mwami Harunaawo naawe nga mwogera gundi neegende eyo nti ndowooza n'ekyo tulina okukyejjamu kwegamba tulowooza nti nooba abantu abali mu nsoba abazungu oba ekyo kirowoozo kyavaawa kubanga kikwewuunyisa n'okwewuunyisa abantu abava mu bitundu ebirala ebya Uganda balowooza nti Obote mbu yajja n'azimba katugambe mbu nno yazimba ebintu mu Kampala kakati bwe baali nga bafuna federo bwali Buganda efuna federo ne gundi semi autonomous gundi status mwebwo bwetwaze bwogerako lwaki wali tewali wakayana nti bannanga tefe ebizimbe byaffe bwe twazimba mu Buganda kwegamba okulimba okungi kwogamba nti nno Uganda yonna ekintu kyonna kisagala kyobona abantu nno amazima gano agagibwayo gabaleka tebakyalina kyebayinza kwogera kubanga ebigambo biwandiike era byonna biri mu nkola emanyiddwa nti buli kitundu kyonna kyali kyekolera ebyakyo okutuusa ameefuga bwe gagendawo Obote tazimbanga malwaliro abonno bamunansi bamanyi okwogera ebigambo ebyo ne balimba waliwo n'Abaganda abalala bawemula mu kamwa kaabwe mu ngeri efaanana bwetyo ebigambo ebyo omuntu abyogera asaanagenda n'abyogerera mu buyi buno obw'ebidudu obw'abazungu bwamala n'asika amazzi Obote tazimbangako kintu kyonna mu Buganda omwefuga nga tegannabaawo ebintu byonna ebyo kati balina bye bamuteekako mulago baamugula mu 62 ate mulago baali bamutandika dde emyaka nga 2 emabega Obote nga tanabajja mu Kampala kutandika kumuzimba kubanga waliwo omulago oli eyasooka then ne balyoka bongerezaawo eddwaliro eddala eppya kati balina bye bateekamu yazimba egendi yazimba eno yazimba eri ebintu ebyo byazimbibwa ng'Obote wali naye nga Ssaabasajja Kabaka Muteesa II yaleka abikozeeko endagaano ng'ennyumba ez'ebugoloobi ezipangisibwa ezigambibwa nti nno gavumenti ya Isirayiri yejja n'ezizimba n'ebintu ebyo ebirala bye tumanyi naye kugamba abantu ne baagala nnyo ebyobwereere ne balowooza nti oli yagenda n'afuna abaddu naye ng'abaddu abo abatwala bamukolere kwegamba ebintu ebyo bw'oba nga obyanise mu nsi bannaffe abamawanga amalala bayinza n'okunyiiga nti Abaganda baagenda ne bagamba abantu nti ffe twalowooza nga abazungu batukola nga beerabidde ebintu bye boogera ebiseera bino byonna naye ndowooza katusuubire engeri gye babyogerera mu lwatu ng'ensi yonna ewulira ate tebagenda kubyegaana essaawa bw'erituuka kubanga nze nyinza okubeera n'endagula bye mmanyi ku bantu n'emyaka gye mmaze mu nsi nti abantu bakola ebintu ebisobo ate oluvannyuma ajja kujja yeegaane nti ate ffe twali tusaba federo ate nga Abaganda be bagituma ate n'ebintu ebifaanana bwe bityo bakadde baffe baakola okulwana kw'amaanyi ne bakola obuvumu okulwanira eddembe lya Buganda ne batuula wansi ne batesanga n'abazungu ne batetegeeragana ne basituka ne beekalakaasa ne bakolera ddala ebintu ebyali eby'omutindo ebyokwekalakaasa ebyokukola kiri abazungu bye baali tebamanyi mu nsi zaabwe Abaganda ne babikola kati omuzungu bw'ajja n'agamba nti bano abantu bafaanana ngaffe kankubuulire omuzungu bw'ajja n'akugamba nti abantu bano bafaanana ngaffe kitegeeza ti abantu bano batusinga teri muzungu ajja genda alabe muddugavu agambe nti tutegeeragana oba omuntu ono afaanana ngaffe kujjaku ng'alabyeyo ebintu ebisinga ebibye n'alyoka atandika okugamba nti nabino tugenda bitwala tugambe nti bafaanana ngaffe naffe tweyambuse ebbeeyi kale nno bajjajja beffe baafuba nnyo naye bwegamba nze kisinga okunsaliza kwe kulaba omuntu wadde omuganda omubwati bw'oba tewasobodde kukwata kkubo ligenda ssese beera ewammwe mu buliri bwe weebake
nze bwe nandyozeza nze kubwange kye nandikoze ng'okusinga okugenda okukyaguza ebintu by'otomanyi kwegamba embaga ne bweba nga tenyumye sirabangako omuntu agamba nti embaga yagundi yanyuma nnyo nnyo yasinga n'eyange ye kyakole ye tagyogerako n'ayogera bwogezi nti eyagundi yanyuma naye bw'oba ng'olaba nti ewagundi walungi nnyo okusinga ewuwo kyokola nawe genda olongoose bw'oba ng'olaba nti ebya Buganda tebyawera kusinga by'abantu bali bwe beegatta ebivuluguvurugu oyo jangwe Buganda ogambe nti abange tuteese bwetuti batukole bwe tuti ekyo nze ndooza nti ekirina omutawaana ate waliwo n'omutawaana omulala ogw'Abaganda ab'omulembe guno bakutabika misaayi oba kiki batutabulatabula nnyo mu misaayi naye kwagamba bajjajjaffe baayagala nnyo okuyiga nti teereza abantu kati bakwatibwa obujja ne bagamba nti Abaganda ne balyoka babeera nga bokka be baasoma so nga bajjajjaffe bennyini bakwata amasomero ne bagazimba ne bawaayo ettaka ne bazimba amasomero